embiranye wakati wa Rebecca Kadaga ne Prince Namuganza ebadde tennaggwa ng'omukwano gwange ali eyo. Bino tebiggwa. Nkulamusizaako omukwano gwange gwe yeekumira ku Yugi Updates TV, kwaniriza okola kyamaanyi okwekumira ku mayingo g'omukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Nkutegeeza muganda wange nti teweerabira kusubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga sobola okuba nga tukutuusaako information buli nsonda, buli yonna information okwetooloola eggwanga, kubanga tuna developing eggwanga Luganda tulina kubanga tuli kimu. Mikwano gyange munzikirize mpiseewo akalango kano ak'Abaganda baffe abatuteekamu ka data ne tusobola okuba nga tubunya enjiri. Abaganda baffe aba pure organic bakutegeeza nti nno oba olina ekirwadde ekikutawaanya, olina bizimba mu lubuto gw'omukyala, olina aniya, olina UTI, oba otawanyizibwa ekirwadde kino ekya hepatitis B, ekirwadde eky'ekibumba kyakulemesa ogenda ebweru, bakugamba nti nno jangu osobole okuba nga obafuna. Basange ku 077 12 18 027 ne 070 47 91 708. Bannaffe aba pure organic bakutegeeza nti genda bakujjanjabe. Muganda wange jo wabaddeyo tuwa e Busoga, omukulu ono former speaker Rebecca alitwala Kadaga yabaddeyo nnyo, yabadde ng'omugenyi omukulu n'omukyala ono Prince Namuganza. Muganda wange abantu bagambye nti nno lwaki jjukira nti ne mabegako wabaddemu n'obutakkaanya olwa obwakabaka bwa Busoga okubanga bwateekamu mu kifo mu paliamenti y'e Busoga. Kadaga yaddira omubaka n'amuteeka mu kifo ekyo nga tategeezezaako ku Prince Namuganza. Kati ne kibaviirako embiranye gwe mukwano gwange. Kaali kasonga katono nnyo, naye okuva olwo obutakkaanya ne buvaayo paka kati babadde tebalima kambugu gwe mukwano gwange ali eyo. Naye eggulo bonna balabiseeko ku mukolo ogwo, naye abantu bavuddeyo ne babagamba lwaki ababaka ababiri be tuyina mu paliamenti abasibuka mu kitundu kyaffe ne Busoga, lwaki baba beerumaŋŋana mu busonga obutaliimu? Lwaki baba beekuumirako empalana? Lwaki baba beekuumirako ekiruyi? Ekifo ky'okuteeseganya ne bassa kimu ne basobola okuzimba obwakabaka bwa Busoga n'ekitundu kya East kyonna eky'Obusoga n'okutwalira wamu eggwanga lyonna ne basobola okuba nga bagasa ddaani n'okuddaawo okwewalana ng'omukwano gwange ali awo. Bwe nno nkutegeeza eggulo bino byonna babitadde ku bbali ne balaba oba basobola okubeerawo okutabagana kw'abano ababiri, naye nga essuubi linaaba ttono gwe mukwano gwange ali eyo, kubanga bano okuva emabega tebalima kambugu, tebalina nsonga n'emu gye basobola kussizaako wamu ne bagamba nti no kati kino tugenda kitwala mu maaso, nga bo ababaka ababiri abali mu paliamenti nga bonna bava ku sayidi ez'e Busoga. Singa kati Busoga yandibadde eri wala nnyo nga yakulaakulana, nga bwe nkugambye nti ababaka baffe tubasindikayo badda mu kukola byabwe. So singa kati muno kati nga Busoga weeyina bapaali bagundi ababiri ba MPs ababiri, ababaka ababiri mu paliamenti y'eggwanga, wandibadde oteebereza nti Busoga yandibadde yaddeko ng'omubi omweru, yandibadde buli kyekwatako kifuna omukisa. Kati nga olaba nti balima nnyo ebikajjo wandivuddeyo omu ku bano alwanira ensonga yaabwe ey'ebikajjo, naye abanga buli alima ekikajjo afunamu kasente akawera. Bandibadde balwanira wamu okulaba nga bayimirizaawo ekitundu kyabwe nakyo ne kiganyulwamu, kubanga jjukira nti nno ewaka gye tubeera, gye tuba tusibuka, wabula si gye tubeera. Kati bo beesiba mu bifo, ensobi gye bakola mwesiba mu bifo gye mubeera, ate ne mwerabira ebifo gye mugwanira okubeera, gye mubeera gwe mugwano gwange ampuliriza. Muganda wange ne twerabira nti no singa tussiza awamu tusobola okubaako ne kye tulwanirira ffe ne tugasa ewaka gye tusibuka gye tuva gwe mukwano gwange ali eyo. Bino bibadde bigambo by'abamu ku bakulu abava mu East nga bagamba banenya bano ababiri okuba nti nno tebalima kambugu, balemesezza Busoga okulaakulana, balemesezza eggwanga okulaakulana. Kifo ky'okukola ebigamba eggwanga, ebizimba eggwanga ebitwala mu maaso,
bali mu mpalana nakwewalana buntu butaliimu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyekumira ku UG Updates. Kutegeeza nti no tovaako tugenda kuba tukuleetera information mungi nnyo naye era nga nyongera okutegeeza nti nno muganda wange twerabira ku subscribinga kweno channel. Nagamba ly'ettafaayi lyokka ly'osobola okuteekako okulaba nga obunye ekigambo kino ekyenkyukakyuka. Tubunye ekigambo ky'enkyukakyuka mu ggwanga tukuze eno channel nze naawe tusobola. Gwe kasita oteekako buteesi wali eri n'ogenda ku subscribe. Nagamba tewerabira koona kade kakuyambako okubanga ofuna notification buli we tujja n'osobola okubanga ofuna information buli we tujja. N'abapyu organic bongera okutegeeza nti olina ekirwadde ekikutawaanya, olina pressure, olina UTI, olina bizimba, olwala hepatitis B basange ku 077 12 18 027 ne ku 070 47 91 708 okujja kuba bafunirako ddala bulungi nnyo ogende bakujjanjabe bagambye ebbeeyi yakuteesa teweekuumirako kirwadde gwe mukwano gwange ng'oli eno. Nno bano be baganda baffe abatuteekamu kaddaati era mubawagire mubagezeeko mulabe ensonga bwe zinaabeera gwe mukwano gwange ali yeekuumira ku UG Updates TV. Mbagala nnyo baganda bange abali emitala w'amayanja abagenda okupakasa abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, USA, UK, Canada, bali ebungereza baganda bange mbagala nnyo abali South Africa nammwe mbatumiddeko nnyo. Muganda wange Reste Samuel obeerako nnyo olina omukutu kusoosa Samuel obeerako nnyo ng'owuliriza. Waliwo muganda wange Nakitende oyo nawe Maureen mubeerako nga muwuliriza nga mubunya ekigambo kino baganda bange mbagala nnyo temuva ku mayengo ga channel eno UG Updates TV. Tubagala nnyo mweraba.